Mwebala b'Oluganda mwansabira okuzaala omwana ne kubwa Ssekawere ne mundaba munange omwenzi togeza n'ojja eno naye nkulunguta n'amaanyi gambula Katonda yamanyi bannange omuggo gwankubye teryali gukubwa munsasiro okuzaala Sseggi nanti abamulabako baŋŋambye titayina we yamulese n'amaaso era tabawire yasimwe sibalimba baddo we wange mukulu omuggo naye yankumyekumye naŋŋamba itongwa wange omuggo guleke togukwata lwaki mweyitanga abagezi abalengera nga Katonda byabatadde okumpi bibalemye nga nennamatimba abalwa mu bitonde ebirala era nga kissa omukko gw'obulamu n'oluva mu kyo ne kifuuka ekisaanyi nga kifuuka n'ekiwojjolo oluvannyuma kiki mmwe ekibagaanya okulaba ebyo kyavudde nsaba okubissa mu nkoba noonyereza amakulu gaabyo nga bawa agasengekeddwa mulekenga okulimba walimbwa lwaki mweyitanga abagezi abalengerera ewala naye nga Katonda byatusembereza nga tabitadde mu giraasi temusobola kubirengera lwaki temusobola kulengera nti essaawa eno Ssegirinya yali namatimbo yafuuka ekisaanyi kakati yafuuse ekiwojjolo ayagala kubuuka kugenda bwe twogera ebigambo bino nga zireeta aba NRM nga bakuliyetinzeyo zi fake account nga batandika okwogera bunuupu bloggers oba buloga bwa nuupu bututamiza ekibiina kyaffe pulezidenti gamba ku bulenzi buno bututamiza ekibiina kyaffe busuula ekibiina kyaffe ebigambo byange bisuula ekibiina kya National Unity Platform okusinga ekikolwa kya Ssegirinya kyali mu kukola abo babeera ba NRM abalina fake accounts nga bakiraba nti emmeeza gyendi mu kunyeenya eriko ebyokunywa byabwe naye mu National Unity Platform omutuufu ddala tayinza kugaana kugamba ku Ssegirinya olw'ekikolwa nga kino singa osanga omuganda wo omwana nga muganda wo naye ng'ali mu kugera nnyammwe oba kitammwe mu katale k'emibuulo nenzija ne mmukwata ne mmutereza mu layini nga mmuswanyula kibooko gwe bw'okeera n'okola statement nti byokola birabisa taata ne maama okusinga ono abadde abageeza mu katale manyanga nti oli mwana mwenda oba oli mwana kyemeza maama bayinza okuba bamukusiba ng'ali mu ddwaliro lwe yakuleeta ewaka nga tewali mwana amuzaala kakati ne bano abakozesa statements ezo musuula ekibiina kyaffe pulezidenti gamba ku bunuupu bloggers mukwano musawo waawa gw'onenya okujjanjaba omulwadde ewaka waliwo ebyokoola nze ninga omusawo omuganda azze okubiyoolawo oba ninga owa KCCA azze okunona kasasiro atuwunyirira ewaka gwe owawaka singa onenya owa KCCA okunona kasasiro oba okujja okuyoola kasasiro abawunyirira ewaka then obeerako ekikyamu ku bwongo so njagala okukibategeezaako mujja kulaba comments nnyingi nnyo nga zoogera ebigambo bino ku vidiyo eno yennyini mututamiza ekibiina obwana bwa nuupu mututamiza ekibiina abo mubatunuulire mubatazaame nnyo era mwongere okwetegereza za accounts zaabwe kubaako ekifaananyi kya His Excellency Bobi Wine oba ekyamaama Babi Kyagulanyi okwagala okukakasa nti ba National Unity Platform naye nga bw'onakkirira ennyo accounts ezo zinaaba zaakakuliyetingibwawo oba nga zaakuliyetingibwawo emmabegako kola diversions kuleetera ffe bannankyukakyuka aboogezi oga abantu kyalika abantu tebakisiimye naye mukwano nze Mukama Katonda bwe yali ampa omutwe yampa gwange naawe yakuwa gugwo lowooza nga bw'olowooza nange ndowooze nga bwe ndowooza otherwise yekolera itongwa gegange musiibye mutyo oba musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatandika na alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza Togamba gwa kunyambako kuntambulizako baka butuke ku buli munnayuganda nzo gwange gwa kunamya mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba bamutembeeta ka statement yako kakulu nnyo ogwange gwa kunamya mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba abamutembeeta kasita tukulaba ng'ova ku luguudo kitegeeza naawe oba ogenze mu bamutembeeta
kakati buli alina akasoodako giro ssaawa kubanga nze nsimbudde naawe alinako gy'olaga ogira otuula buli kigambo kye ŋŋenda okwogera mmanyi ofiirwa naye siziyiza afuluma kwata awo abammanyi ne b'omubikira atuula nsimbudde kakati ekirwadde ekiruma Ssegirinya Muhammad oba obulwadde bwa Ssegirinya Muhammad tebuluma Ssegirinya Muhammad wabula buluma National Unity Platform era ekirwadde ekiruma Ssegirinya Muhammad si kyabulabe nnyo eri Ssegirinya Muhammad wabula kyabulabe nnyo eri National Unity Platform mu kyo kyentegeeza bwe kitandogerwe mangu ddagala kyalifuuka entaanya esaanyaawo National Unity Platform singa omuntu olwala kansa abasawo banguwa okutemako ekitundu ekiririddwa kansa okutaakiriza ebitundu by'emubiri ebirala katugambe National Unity Platform muntu nga babaka baayo bitundu bya mubiri nga Ssegirinya Muhammad kagere naye akagere ako kaliriddwa kansa kyabuvunaanyizibwa nnyo akagere ako tukatemeko nga tekannalya bitundu bya mubiri birala wenjogera ebitundu by'emibiri emirala mba ntegeeza ababaka abalala bwe tutaatemeko kagere kano mangu ababaka abalala abakyali kwalaala akalwadde ako kaali basensera so kyabuvunaanyizibwa nnyo ekirwadde kye bayita Ssegirinya Muhammad kitemwe mangu ku National Unity Platform nga tekinnabeera too late. That's why nkugambye nti ekirwadde ekiruma Ssegirinya si kyabulabe nnyo eri Ssegirinya Muhammad naye kyabulabe nnyo eri National Unity Platform mu bufunzi kirina okunogerwa amangu eddagala omufumbi bw'aba awuliriza omunnyo oba gunoze mu nva oba mu mmere tawunyirizaako muwunyirize akombako mukombi mu budde buno kino kye ndi mu kukola ndi mu kukomba ku munnyo gwe bayita Ssegirinya Muhammad tegwetaaga kuwunyirizaako muwunyiriza okumanya nti gunoze era oluvannyuma lw'okugukombako ne mmanya nti gunoze ne ŋŋamba ono atuuse okusoosootola ayidde kakati Ssegirinya Muhammad uliriza bulungi ow'emmotoka tebamuloga ttalo nkiddamu ow'emmotoka tebamutega ttalo laba oli bwagambye nga tulabye bangi abalina amamotoka nga babatega amatalo tebaaga batega nga bali mu mmotoka mu budde bwe baaga bategera baali batambuza bigere emmotoka tebagitega ttalo mu kyo kyentegeeza waliwo wootuuka ku leveemu ng'ebintu ebimu mu butuufu obibuuse nga waliwo ebintu ebimu we bituuse ng'obibuuse kibanga Museveni kizibu okugamba nti Museveni yafudde akisidenti kizibu nnyo nti waliwo levo kw'otuuka nga Mukama abaako ebintu ebimu byakubuusizza kakati omuntu omugoba w'emmotoka oba omuvuzi w'emmotoka oba alina emmotoka bw'aba mu mmotoka tosobola mutegera mu ttalo ekitegeeza nti bw'ogula emmotoka wabaawo bingi by'owonye kubanga abamu babuuka n'amatala agatali gaabwe nga bali mu ŋŋendo so nga omuntu ebiseera ebisinga n'akutega ettalo batera ddireeta ku miryango gyaffe naye bwe libanga ettalo teribadde liryo olibuukira mu kkubo waliwo abatega amatalo twalinanga omusajja eyo mu kyalo baamuyitanga Budala ng'atega amatalo ate nga yagavumula kakati singa obeera wa mu mmotoka ebintu ng'ebyo oba obibuusa amatalo g'okukkuba amatalo agatabadde gago kubanga olina emmotoka mu kyo kyentegeeza omubaka wa paalimenti wallahi ebintu ng'okusonderwa ssente z'obujjanjabi obeera obibuuse kubanga ofuna kasente akasava olina inshuwalensi olina zaalaawensi n'ebintu ebirala era singa oliraba omubaka wa paalamenti ng'agamba nti munsondere ndi mulwadde bw'atalibaako kikyamu ku bwongo alibaako bye yeenoonyeza kubanga levo z'okusonderwa mu bakozi ba gavumenti talina kubeera mubaka wa paalamenti omuntu alina okusonderwa beba abasirikale ba poliisi kubanga bafuna kitono ate tekijjira mu budde beba abasomesa aba gavumenti naddala aba primary bafuna kitono ate nga tekiddira mu budde naye bw'oliraba omubaka wa paalamenti nga yeegolodde bwantogo nti bannange munsondere ku z'obujjanjabi bw'atalibaako kikyamu
alibaako ne kyanoonya kubanga levo y'omubaka wa paalamenti tebeera yakusondera era singa ofuuka omubaka wa paalamenti wabeerawo by'obuusi omuli okulaajana nti bannange munsondere ku z'obujjanjabi omuli okulaajana emmotoka omuli okulaajana ekyokulya omuli okulaajana okubulwamukko kasente mu nsawo. That's why ntandise nkugamba nti ow'emmotoka tebamuloga ttalo kakati n'omuvuzi wa gundi n'omuvuzi wa n'omubaka wa paalamenti abeera takyali levo esonderwa ssente z'obujjanjabi. Waliwo abagifudde omugano n'okuteyambye mubaka waayo bannaye Bobi Wine yeefaako yekka naye ddala kino kibiina ki n'ebirala. Waliwo kye tuyita miiru kaadi ku ssomero. Miiru kaadi singa dimansita akeera n'akuwa miiru kaadi gy'ogenda okufunirangako lanchi buli lunaku n'ekyenkya ku ssomero sawa 7 ne bakuba akadde n'akwekangira mu ofiisi ye nti nnonye ssente z'akulya obeerako ekikyamu ku mutwe. Oba oba oyagala mumwesoosaako ofune wakkubira ogenda ogaye bazadde bo nti essomero linnemyeze mu nkyusize essomero kubanga miiru kaadi emala ebyokulya byo byonna oba endyazo 3 zonna gwe ow'ekisulo naddala olina okufunirako ekyenkya ekyemisana bweppo n'ekyeggulo ku miiru kaadi. Kakati dimansita nga yakuwa miiru kaadi ogenda otya mu ofiisi ye akade ka saamu nga kavuze n'akwekangira mu yafeesi ng'okonkona kokokokokoko dimansita nonye ssente za lanchi ng'ate yakuwa miiru kaadi. Kaadi Ssegirinya His Excellency Bobi Wine gye yakuwa tugiyita miiru kaadi. Eriko buli kimu, eriko life insurance, eriko allowance, eriko salary, eriko emmotoka. Ebintu ebyo byonna ku miiru kaadi His Excellency Bobi Wine gye yakuwa ya National Unity Platform osobole okuyingira Parliament wabifuna. Lwaki? Medical insurance yeganye era kijja kitya? Waliwo ekintu mu nju ya kintu mulimu ekintu. Fe bwe bakulunzanga ente tebakuweerangako muguwa yadde woogenda okugisiba oba tebakuweerangako biwata. Baakuwanga ente n'ogirunda n'ogirabirira n'ezaala omwana ogusooka n'oguwa nannyini oguddako gwe guba ogugwo. Naye gwe ebyana byonna bibadde bibyo ku nte gye baakuwa ne nannyini tomuddizangako. Ntegeeza kali akakadde ke mulina okuwa buli mwezi nga subscription tomuddizangako. Naye olunaku olwaleero oli mu kukaayana, oli mu masaŋŋanzira, oli mu katale k'emibuulo okuba keere nti tebanzijanjabye naye nga baakuwa miiru kaadi eriko byonna byonna. Eriko allowance, eriko medical insurance, eriko salary, eriko emmotoka. Ssegirinya Muhammad yalibadde ggwe okujja mu katale otukubira ekkeerere nti bannange ndi bubi munsondere sondereko ng'omuntu alina miiru kaadi. Ani yakuwendudde? Ani yakusindise? Era ekigendererwa kyo mu bino byonna bye ndi mu kutazamba kiki? Naye ne bw'otakyogera kubanga ebikolwa byo byogera nnyo n'okusinga ebigambo byo. Ebikolwa byo biringa ng'ekigambo nti omwana omujja na nnyina. Ekyo kyeyogerera butereevu nnyo Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya Muhammad baamusiba emyaka 2 mu kkomera. Wuliriza bulungi nno okulaga nti ono omusajja alina mission. Mu kumusiba emyaka 2 mu kkomera nabagamba buli kibi kinoonyengamu omukisa. Bwe tufiirwa mu kyalo tufuna omukisa ate ogukuŋŋaana tukubaganye ebirowoozo ku muzikiti gw'ekijjo ogutannazimbibwa. Kakati waliwo kye tuyita blessing in disguise. Oba oluzungu ndogedde bulungi mmwe mumanyi munampabula. Ate nvaako ki bwe mba ndogedde bubi. Kakati omukisa mu kisiraane. Ssegirinya Muhammad bwe baamusiba emyaka 2 kibi nnyo era ffenna kituluma nnyo. Naye gw'omusaala gwasigala gujja $3,000,000 buli mwezi okumala kaŋŋambe emyezi 24 gye yamala ku mmere ekitalya.
zo sente zasigala zikola ki zijja lwaki ngambye nti yafuna omukisa mu kisiraani babaka banne bo balina okusasulanga subscription ku kitebe kya National Unity Platform ye teyasasulanga omubaka bwaddako mu constituency abaako kamansamansayo omubaka constituency we bafiirwa awaayo ambulance oba awaayo kasenda katonotono oba awaayo entamu oba awaayo emmere oba awaayo senenkalu n'awaayo amabugo omubaka omulonzi asobola okumuzinda ku office ye n'amugamba nti munnange MP honorable MP kyona kiri ku sente ezo ziba sente aba alina okuwaayo sente kakati ono wa blessing in disguise abadde afuna akasente ke kawe weevu weewaawo abadde ku mmeere sigambye nti akasente ka mugaso nnyo okusinga obulamu bwe bwe babadde bamukiki kasente si ke kasinga okubeera akaki ak'omugaso naye ko kabadde nga kajja nga tekaliiko nsaasaanya eri ekibiina kye yasubscribingako nga talinaako subscription oyo wa buli mwezi kabadde kajjanga nga tekuliiko balonzi kumutawaanya kuba ffe abalonzi tutawaanya ffe tutawaanya ffe abalonzi nga tekaliiko mbw'omulonzi wo ekifene kyamukubye mu mutwe alijjukira ekifene ekyo kyabadde kito obwenda twawufundako n'ekyengedde kuba kyo kiba kigondagondamu naye ekifene ekito kiba n'obunankananka buno obukoosi obufumita ennyo kyokka kyannaku omulonzi abeeko nga yabadde wanviiri naye yabadde n'ekiwalaata kyamuyisizza bubi kyamutuddemu ebyo tebibaddeeko okuyambanga abalonzi bo akasente okafunye mu bulambalamba era ngenza okugattiriramu nga mu bbanga lya myaka 2 nga Ssegirinya Muhammad afunye sente miliyoni 720 miliyoni 720 teweerabira nti yaleka abaana be bannagirinya n'abalala ebweru babadde nga basoma katugambe essomero libadde limubanja sisuubira nti omwana wa Ssegirinya asomera ku mwezi kakati emyaka 2 omwana wa Ssegirinya ne tumugirako fees wa miliyoni naye waliwo n'omwaka gwa covid tubale omwaka gumu omwana wa Ssegirinya Nagirinya oba n'abaana be abalala besimanyi ne tubagirako school fees waabwe wa miliyoni 10 olwo tusigazza 710 maama omukadde atuzaala azaala Ssegirinya oluusi alwalamu ng'abakadde biki kulya kwewolako kudduuka kuba omwana we tabaddeewo oyo ne tubala nti obujjanjabi bwe buwemmense miliyoni 5 Ssegirinya watabadde n'okulya kwe kuwemmense miliyoni 5 tusigazzaawo obukadde 7 renti kaŋŋambe wali opangisa sijjagga nti wali ozimbi kaŋŋambe wali opangisa tugenda okudda katugambe opangisa ennyumba ya miliyoni 3 buli mwezi miliyoni 3 buli mwezi mu mwaka zikola sente mmeka miliyoni 3 buli mwezi omwaka zikola sente mmeka byonna nga tubijjeeko roughly Ssegirinya Muhammad twafissaawo miliyoni 6 Seggi omuntu alina miliyoni 6 ayimirira ku street asabe obujjanjabi tulina abakyala ababeera ku streets z'omu Kampala alina omwana omuto bambi gwazimba guti gulimu amazzi bannaye munnyambe ow'ekikumi ow'ebibiri bagende bajjanjabe omwana wange ne tusanga omunabo omusajja bambi alina ekigere ky'enjovu kinene nnyo beetaaga kumujjanjaba atera tutuulaawo kwamu shopping mall musajja oyo atuula kwamu shopping mall naye abeera asaba buyambi oba bujjanjabi waliwo omusajja omu atambula ne katabanike ye bamuyiira asidi kagenda kamutambuza ow'ekikumi ow'ebibiri bizinesi patana we yamwota ne twagala mumutwala Isirayiri kumujjanjaba Ssegirinya Muhammad naawe ofuusa abo ng'oli mukopi ng'oli kakopi nnyo naawe otuuse ku level egenda ng'olaaja n'ow'ekikumi ow'ebibiri bannange munnyami aleka kerebera akaami ako Sejja akerebera akolola na tukadde kikutuka ekifuba naye obaani akawandiikira script kagezimu naye mu basiru kagezimu singa kasanga abantu abasiru bannange
nongoseza chenda bamaze okunsala naye bannange enema eruma enema eruma sijja balimba enema eruma bannange enema buli kyakola ayagala tuapudetingako enema eruma kakati banzijemu akataago bannange banzijemu akataago ayagala tuapudetingako omwana oyo ku buli kintu akerebera mukerebezi mulungi namubuuza naye Ssegirinya Muhammadi anaaba mulwadde wa Nnabakyo nagezaako tutegeeza ku buli kyatuuseeko era lina abaddwaliro lya Nnabakyo eryo gye bakkiriza omulwadde okubwanga ebifaananyi nga n'abasawo si byakubbirya bubbiriza waliwo kye tuyita okubbirya ebifaananyi mu malwaliro twali ku Nusufa Nakatoolyo lwe yagwa Kabenje ensambya naye nga ssebo okufunayo ekifaananyi ng'oli mu ddwaliro n'abasawo we bakulabirako obulabi bati bayitirawo security bakufulumye mangu mangu era Sauda Madado ye yabbirira ku bifaananyi aga yeeko jangu kuba ekifaananyi ng'olina ejjeno bambi kirabike nti munnange wazze n'olambula yerere n'ebirala naye nga byakubbirira ono lwe banaamukuba enema ekifaananyi kibaawo nga n'omusaba amusonseka omukono amukuba enema lwe banaamukebera bati amaaso omusawo ekifaananyi kibaawo n'omusawo abaawo ng'amukebera amaaso omulwadde lwamize ku ddusu gwe teebereza omulwadde okumira ku ddusu bannange omulwadde waffe amize ku ddusu adimini baayigaawo beekwatira obusimu ne beenyigira mbu adimini ekyasinga okummala amaanyi Ssegirinya ng'ali ku nnyonyi munoonye ekifaananyi kya Ssegirinya ng'akutte essimu bw'ati siwaza omugagga Pusese Mandula nga yeekubye serefi n'omukono gwa kkono tyu yaddira ne yeefuula ng'atabiriiko mbw'ali mulala tyu n'apositinga ye yennyini embeera ya Ssegirinya si nnungi bamuddusizza Bulaaya kujjanjabwa mumusabire n'ateekawo eno wansi hashtag mbu adimini wafunidde amaanyi ag'ekubira ekifaananyi ena lwaki mukola ebyo ebintu nammwe lwaki mukola ebyo ebintu wafunidde amaanyi ag'ekubira ekifaananyi tewafunye maanyi nga kipositinga omulwadde amize ku ddusu omulwadde akozebwa ati ddwaliro kyeryo eritalina nkisomo owangaalira ddwaliro kyeryo mwe bakujjanjabira eritalina nkiso bannange waliwo omulwadde omu nga ye yatuuka n'okwekwata vidiyo ng'asesema atukakase nti mulwadde obulwadde kigambo kiringa nga linnya mujja na nnyina kyeyogerera kireke kyeyogerere obulwadde tebabwogerera naye Ssegirinya obadde nga jjinga ayogerera firimu bannanga oyogeredde obulwadde oli vijje mulungi Ssegirinya ye mulwadde asoose okwogerera obulwadde bwe kaagano omulwadde amize ku ddusu omulwadde bagenda omukuba enema omulwadde bamukebedde eriiso omulwadde bamukebedde amalusu omulwadde bamukebedde obulago kakati omulwadde olwaleero anywedde ku jjiiko y'amata omulwadde olwaleero azizza amata omulwadde olwaleero azizza amata gaganye bannanga omulwadde kakati tuba tukyali awo ne bajja Sereko n'amuleetera omulwadde bannanga oyogeredde obulwadde bwo neŋŋamba ye jjajja Nuupu nga teyayogerera bubwe awummule mirembe kanso wa Mmeri nga teyayogerera bubwe bonna be tuzze tulwaza nga tebayogerera bwabwe Sauda Madada nga tayogeredde bubwe Nusufa Nakato nga teyayogerera bubwe kubanga endwadde ezaali zibaluma zaali zeeyogerera ne Ssegirinya ofuuse vijje mu bulwadde bwo oyogeredde nnyo obulwadde bwo sekondale ani alunda embwa enzungu nga talinaamu ku ssente mbuuza ani alunda embwa enzungu nga talinaamu ku ssente Sseggi muntu kyafuna gatisi ezimutwala Bulaaya okumujjanjaba nga talinaamu ku ssente era ekirowoozo wakijjawa ekigenda Bulaaya okujjanjaba nga tolinaamu ku ssente musajja ky'omunaku eyeepampalika okuwasa omukazi omukyotala atalinamu ku ssente nga ffenna tukimanyi nti abakyotala sukaali tebabagulira kiro bagula kasawo butto tebabagulira bweno nti genda ya mama nakyo ndetereyo obw'ebitaano babagulira kadomola
ettooke tebagula myera bagula nkota, akawunga tebagula kiro bagula kasawo. Era omusajja yenna yeepampalika mu kuwasa omukazi omukyotala oyo aba ayimiridde. Naffe twebuuza omusajja ono yaggyeewo obuvumu obugenda e Bulaaya okujjanjabwa nga talina yadde lwataano. Lwaki teyagenze Kiruddu? Kubaffe tetulaga munnanga abatalinaamu. Lwaki tewagenze Kiruddu? Lwaki tewagenze Kawempe? Lwaki tewagenze Mulago? Lwaki tewagenze kale at least e Namuwongo? N'osalawo okugenda e Germany nga toyina ssente bw'oba olaba kisoboka? Kyogamba wabadde ogenze naye ng'obalidde kuba n'akusondera? Sirabangako. Ateekateeka mukolo gwa kuwayira mwana munno oba guyita ogw'okwanjula. Naye nga tayinaamu ye zitandikirwako era ffe abanaasonda tukubuuza oyinawo mmeka? Kati Ssegirinya y'obuvumu yabuggyeewa obugenda e Bulaaya okumujjanjaba naye nga talinaamu ssente ng'era asuubira nti waakusonderwa obusonderwa. Waliyo kirabyeko munaku alunda embwa enzungu? Mwaba NRM abajejembukana nga mwerimbika mu Nuupu mulinganga muli bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo. Buli akimya amata ewerekeranga gwemanyi. Sooke mwebuuze. Ddala nga temunnatujejembukanirako mutwasulawo Ssegirinya oba tetuyambye Ssegirinya oba abayeekolera bakuba Ssegirinya. Naye mukola bigyasuula ekibiina yakyaffe nabo mbukyabwe. Essaawa yonna akulwanyisa akwerimbikamu n'agamba kino ekintu kyaffe. Mumusooke mwebuuze ani oyo asobola okugenda e Bulaaya okumujjanjaba naye nga talinaamu ssente? Ekirala, Ssegirinya mukozi wa paalamenti. Mukozi wa paalamenti. Era okugenda e Bulaaya okumujjanjaba yafunye clearance okuva ewa mukama we Anita Amongi Maama Kazungu. Ssegirinya Muhammad, Anita Amongi yakuwadde clearance ogenda ojjanjabwe nga takuwadde za bujjanjabi. Nga sinti alina zikuwa mu buntu bulamu naye nga kiri mu ssemateeka nti Ssegirinya Muhammad alina okufuna ssente z'obujjanjabi. Kubanga ensonga eyakusabisizza allowance nti mukama wange ndi bubi ngenda kumala akabanga nga siri ku duty nga sikiika mu ssetteeserezo ngenda Bulaaya kujjanjabwako mbadde nsaba clearance. Yakuwadde clearance okutali ssente era twebuuze lwaki paalamenti yakuwadde clearance ogende e Bulaaya ojjanjabwe nga tekuwadde za bujjanjabi? Kkiriza oba gaana, kiri in two different ways. Either ne paalamenti teyategeerako kugenda kwono obanga bano bali mu kuzannya muzannyo gwabwe n'Anita Amongi gwamanyiiko ogw'okukiteeka ku national platform nti tuli bakoloofi nnyo tetufudde ku Ssegirinya Muhammad. By all means Ssegirinya yategezezzaako paalamenti kubanga tosobola va ku mulimu kufuna leave nga mukama wo tategeddeeko ate agenda okusayiningira ku musaala. Yategeddeko. Kakati Ssegirinya Muhammad mu buli ngeri n'Anita Amongi akimanyiiko nti muli mu kusuula national platform kubanga baakipanze bonna. Bwe kitaba ekyo kale nga naye akimanyi nti toli mulwadde wagenze kuzannya byabufuzi byo. Tubuuza wagyewa clearance etaliiko mpeke nga n'obukampani bwa Uganda obunaku bugaba n'obusente obutono okaleetera opapula nga bakkebedde nti oli mulwadde. Mukama wo aswala n'akuwaayo ku kasente k'empeke bw'aba awulira tayagala kakuwa n'akuwaayo mu advance ku musaala gwo gw'abadde akolera emitwalo 5 buli mwezi n'akuwaayo emitwalo 2 n'akuga tujja kwebala. Oluvannyuma lwa myezi 4 lw'oddamu okufuna omusaala buno obwezi obulala ojja kusigala kale ofunayo bw'alaawo ensobo okubeezaawo naye n'akuweerayo mu ka advance. Tubuuza lwaki kale Anita Amongi teyakuweereddeko mu ka advance? Bw'aba yabadde akiraba nga tosaanye kujjanjabibwa ssente za paalamenti nga tekiri mu ssemateeka okufuna obujjanjabi ku ssente za paalamenti. Paalamenti erina okujjanjaba kubanga yeri miiru kadi gye nayogeddeko kuliko salary
kuliko allowance, kuliko emmotoka, kuliko n'obujjanjabi. Kati tubuuza kijja kitya okubanga gwe baakuwadde off oba baakuwadde leave oba baakuwadde clearance okutali ssente za bujjanjabi, awo obeera mu kulimba. Omwana atasooka kutegeezaako bakadde be ndi mulwadde, naye ng'alaba baalina okutegeezaako. Kanzije onsonyiweko, ono mulenzi wange abadde atandise okukuba kkeerere. Omwana atategeeza ku bazadde be nti mulwadde, naye ne bazadde be ne babitegeerera mu katale ka mubuulo nti nno waabitegedde. Omwana mulwadde yasuze bubi, naye nga nze gwasula naye tannantegeezaako nti mulwadde. Oyo aba mwana kikaaki, taba mwana na mutemu. Mulwadde wa Ssegirinya ne tuweekangira ku social media. Ssegirinya nga bw'owandiikira ssetteeserezo okukuwa clearance nti ndi mulwadde maama, ndi mulwadde sipiika. Kyekibiina kyo mwova owappateyo muwangaalira. Wagitegeezaako gwe yitawo, mpitawo, yitawo. Ekibiina kyo wakiwandiikira okukitegeezaako nti ndi mulwadde. Ssegirinya Muhammad, kyekibiina kye kyakusindika mu ssetteesereze ekyakuwa kkaadi, kyo wakitegeezaako nti ndi mulwadde oba kyabyekangidde ku social media? Bobi Wine tagaba ssente, but Bobi Wine is a social capital. Zitampanga yadde ku Lwataano, talumpangako. Naye byampadde bisinga ebbaasa ya ssente omuli $1,000. Nkiddamu, Bobi tampanga yadde ku Lwataano, naye byampadde bisinga ebbaasa oba check okusayiningiddwako $1,000. Kitegeeza Bobi Wine kaadi eyo gye yakuwa ya buvunaanyizibwa nnyo n'okusinga ssente z'obujjanjabi zimumupeeka, kubanga eriko byonna. Eriko byonna, eriko obujjanjabi, eriko emmere, eriko allowance, eriko omusaala, eriko emmotoka. So Ssegirinya speed control. Waliwo abagenda okugamba kati Ssegirinya bw'anaafa Yekolera era ojja kujja oyasame ozaala IP, kyokka nga tugamba omusajja mulwadde naye owakana ne maama yafa ne taata yafa. Kitegeeza okufa kusoboka. Ssegirinya ne bwafa enkya simenyawo bigambo byange nti ali mu kuzannya katemba, wabula bw'aba afudde Mukama ajja kuba akireesebwa ati ate Ichuli yasooka kulwala okufa, Bayiga yasooka kulwala okufa, Kiggundu yasooka kulwala okufa, Jowani Kagezi yasooka kulwala okufa. So naawe nkwekubira disclaimer anaayogera ebigambo ebyo nti mwasama ndi Ssegirinya ese mulwadde yokabaanammwe kenkerere tondololo bw'anaafa muligamba kyensi mukwano. Buli ekyazaalibwa omukazi kirikalanga omuddo, kisoboka okufa. Kuba bangi abafudde, nkiddamu kisoboka okufa kuba bangi abafudde. So ne bwafa enkya kisoboka. Naye tekirefutinga bigambo byange byeggaye nti ali mu kuzannya katemba we bya bufuzi bye.
Ssegirinya ekirala bano mu kuprovinga nti tuli bakyamu oba we are wrong bakyasobola okutta mukwano va mu katemba abasajja bajja kutta abasajja bajja kunyiga kubanga baagala okuprovinga their point va mu katemba mwana wa kintu komawo ku luguudo eyo gy'ovuga wanuwe ate ovugira mu zidde eno ng'ate godde eri oli ku kikukujju. Bwana Nsereko Muhammad MP wa Kampala Central. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nsereko Muhammad. Nsereko. Sente ezo zoyonoonera ku bayinamu ba Ssegirinya bw'omanyi nti babadde bafuna omusaala boolaba nkate beetaaga bujjanjabi weebale nnyo omutima ogwo ogw'ekisansabo w'ekitiibwa Allah akuddizeeyo naye olowooza singa tugendako emulaga eyo bameka abatalina ddagala bameka abantu abafiira mu nju zaabwe nga tebalina bujjanjabi mpya mmeka ezirimu abalwadde ab'enjawulo nga tebalina bujjanjabi. Nsereko tugendeko mu abo bwe tuba nga tukakasa nti ddala tulina omutima omuyambi bwe tuba nga ddala tukakasa nti ddala tulina omutima omugabi nga mu buli kye tukola tukikola genuinely nkifo ky'okugenda ku Ssegirinya afuna obukadde 3 buli mwezi tugendeko ku baana ba street waliwo awo bwana obulwadde obutya n'okwakisesinga amalwaliro nga buli miziina gy'okuba bakimanyi bajja bukwatirayo babutwale ekampirinsa tugende tubugulire obugoye tubutwale mu malwaliro. Abakyala basiiba okwo ku Bukedde TV gataliiko nfuufu Julius Kafuruma ku lwa Bukedde TV omukyala omwana amusobedde omwana yazimba omutwe naye nga beetaaga obukadde 2 bwokka okumutwala e India okumujjanjaba. Wallahi Nsereko ogenda kweyolera empeera mu baana ab'ekikange ekyo dani mu Ssegirinya. So bwe kibanga ddala kituufu ng'okuyambako kuli genuine tuyambe ku baana abo be tulaba mu mawulire abeetaaga obuyambi tugendeko emulago. Waliyo abantu be batakwatako abasawo nga tebabakwatirako dda nga tebaagala kumanya tugende tuyambe ku bantu abo ab'enjawulo. Wallahi owekitiibwa Allah agenda tuddizawo ini ddabolo. Kankubuulire tuyina obwakabaka bwa Buganda ne State House obwakabaka bwa Buganda ne State House Entebbe abo bonna tebasiibulula nko ku basiraamu genuinely. Obwakabaka bwa Buganda ebusiibulula ndabayo ba Lukwago ndabayo ba Freeman Kiyimba ndabayo simanya nabangayo omugenzi Bakaddu Sserunkuuma ndabayo abasiraamu naye abeeyinza ndabayo abasiraamu abagagga ennyo mu State House ndabayo ba Baby Cool tasiiba nno nakusiiba naye bamuyise bamusiibulule. Ndabayo abasiraamu abeesobola Achale kawabe wambuga abasiraamu bendabayo beeyinza era basobola okwesiibulula so ng'okusiibulula okutuufu kwalibadde nti osiibulula abatasobola kwesiibulula oba oli ne bw'aba asobola okwesiibulula naye nga kwolwo bw'atagula futaali 10 olwo lwasigaza olubadde lugenda okugula futaali lumugattako kinene nnyo era agenda ddugulamu ennyama ya Idi agenda ddusonderako ku Idi naye asobola okulya kanyama naye bwe basiibulula bagagga. State House esiibulula bagagga ne mbagagga beesiibulula bebe abatasiiba abanywa omwenge ba Baby Cool. Obwakabaka bwa Buganda busiibula balodi Mayor Elias Lukwago abeesobola busiibulula mmwe ba Muhammad Nsereko abeeyinza nogasinga busiibululayo ku banaku bano Allah atagenda kubala nnyo okusiibulwa kwabwe nti kwa muwendo nnyo kubanga basiibuludde abatasobola kwesiibulula. Kati naawe olunaku olwaleero Muhammad Nsereko okujjanjabibwa bugenda kubeera mu useful singa obeera ojjanjaba abantu abatasobola kwejjanjaba. Ekirala ffe naawe tusooka tukkiriziganye nti tetukkiriziganya bwe tunakkiriziganya nti tetukkiriziganya
kijja tuyamba okukkiriziganya nti tetulikkiriziganya mu bufunze tujja kuba tukkiriziganyiza kubanga tuli batukkiriziganyiza nti tetukkiriziganya mpomisa olulimi Oluganda so ekikutawaanya butakkiriza nti tetulikkiriziganya oba tetukkiriziganya naye twakoola olumu tusooke tukkiriziganye nti tetulikkiriziganya oba tukkiriziganye nti tetukkiriziganya bwe tunakkiriziganya nti tetukkiriziganya mu bufunze tujja kuba tukkiriziganyiza kubanga tujja kuba tukkiriziganyiza nti tetulikkiriziganya oba weddirako benkakasa otegedde kyentegeeza mukuuba mu paragraph yo mu kitabo kyo mwawandiika ebyokunenya Bobi Wine ku bulamu bwa Ssegirinya. Kale paragraph esooka yali badde enenya Bobi Wine butafa ku Ssegirinya. Naye lwaki mu paragraph eddako tonenya yasiba Ssegirinya okutuuka okulwala ekyo ekirwadde ky'oyogerako ky'oli mu kumujjanjaba? Lwaki? Mu paragraph mu kitabo kyo mw'onenyeza His Excellency Bobi Wine paragraph ze ezisooka oba esooka kale bw'oba onenyereza mu His Excellency Bobi Wine mu yookubiri nga sirabamu w'onenyeza eyasiba Ssegirinya okulwala ebyo byoyogerako by'omujjanjaba. Mukenenya ate loleeta ebirwadde nga bino akafuba sukaali sirimu atera okugirako ebirwadde naye era ne bw'ofa kafuba fe ababa bakumanyi wadde ku ntaana baganye okwatula nti ofudde sirimu tugamba alimba ekisa omugenzi tukimanyi lumbe lwabazira kati Ssegirinya nga tonnatunuulira bino tusooke tutunuulire endwadde eyasomba bino yavaawa. Ekkomera ye yali Mukenenya eri Ssegirinya. Ffe boonenya kale katwetwalenga TB tattangako ku mufu kubanga singa siriimu teyajja mu mubiri gw'ono mufu oba osanga ne TB teyalize. Oba onenya obutajjanjaba Ssegirinya lwaki mu layinizo tonenyaako? Kuba aleetera Ssegirinya ebirwadde beenoonyeza byabwe. Kati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka e Bubondo twazzeeyo balekedde eddunda bannange agira babeezaawo kolera wabangi kengenze nkya naleeta bipya abanyumiddwa ebirabo muteeke ku nnamba eyo tutazzeeyo ereeta buduulu kikomeko bannange kanjira ŋŋendeeka kolera wabangi kengenze nkya naleeta bipya mweraba